Okusinziira ku mulamuzi Esther Nansambo, omwabi agamba nti ebifo ebironderwamu ebiwerera ddala 5 ba agenti tebaweebwa lukusa ku bululu, ekintu kyagamba nti tekiriko bujulizi bumatiza bulungi. Era omulamuzi ayongeddeko nti newankubadde ab'oludda oluwaabwe bagamba nti obululu 2577 tebwabalibwa, tewali bukakafu nti oba bukyakuumiddwa okuddamu okububala. And that because of these alterations and malpractices mentioned, the applicant was unjustly and wrongfully denied of his victory, that the applicant has taken time to count all the results on the DL forms, and it's clear that a total of 2,577 ballots could not be accounted for in different polling stations. Oluvannyuma lw'okuyita mu nsonga za Fred Nyanzi ezaamuwaabisizza, omulamuzi omusanga gukomekkereza ng'agugobye era n'ategeeza nga Nyanzi bw'alina okusasula Nsereko ne bapulida be ensimbi olw'okummalira obudde. You make out your case before court. Court doesn't make out your case before you. Court is an umpire or a neutral person in court where there are two sides. So I can't be seen to make out anybody's case. And that court should be pleased to dismiss this application for being moot, frivolous, and a wastage of court's time, and has offended the provisions of direct evidence by providing us with hearsay evidence or lugambo without proof. Mukwayamu n'omu ku bapulida ba Nyanzi basazeewo nti omusango bakugongerayo mu kkooti enkulu n'obujulizi bwonna. Tebiri mu buyinza bwa kkooti eno. Nolwekyo ekiddako ekisooka tugenda bitwala mu kkooti erimu obuyinza obwo. Ekyokubiri nti ensala ya kkooti egambye nti wadde obululu 25,000 nga bwe twagamba tebumanyikiddwako mayitire, tewaliwo kiraga nti bwali bwa kandidate omu oba nedda. N'olwekyo kkooti egambye kale obwo obululu tuyinza okubuleka mu bimpimpi kubanga tebumanyikiddwako mayitire. Ate ye Fred Nyanzi agamba nti si mumativu n'omulamuzi byasomye nti bikontana n'ebyeyaloopa, era agumiza abawagizi bwe nti olutalo terunnaggwa. Era n'okusaba abalamuzi bongere ng'okwetegereza ensonga ze bayimiriddeko okusala omusango guno zibadde za petition ng'okubuuza baagenti n'obujulizi baakubwa ebibadde bya petition gye tugenda mu high court. Omusango no twaguleeta nga waliwo enjawulo ku dyala fomu ezasayiningibwa baagenti bonna ne ba presiding officer ng'ennamba y'obululu tetaalinga na muwendo gwalangirirwa, ng'obululu obwalangirirwa bungi nnyo ku balonzi abalonda. Kati ng'ekyo olina kizuulira mu box. Kati situli bamativu omulamuzi kugaana recount, naye nga bw'omanyi nti tuli mu lutalo olw'okulwanyisa okubba obululu, tugenda mu maaso kubanga luno lubadde lutabaalo. Olutalo lukyagenda mu maaso. Lw'olaba nti ddala omuntu yawangulwa nga mwena bwe mukirabye nti neze yaleese ebitundu ebimu ONRM ye yawangulawo nga Summit Vehicle olw'amagye gye galondera ne State House. Kati nze nange bwe mbanga nange saafunawo kati buliwo obubwo obwafu obwange. So kwegambo kiraba nti bakireetera abadde akireetera mwoyo mubi gwa mutima mubi. Batandika dde enkola eno nga bajja batuvuma batuvoola bayita mu bantu abamu si bonna kuvuma kuvoola kukakanya, naye nebaziza nti keesi eno eri dismissed with cost. Ekisooka kintu kimu, mwami Nyanzi njagala okumubuulira nti ebintu byazanyiramu si bitono nnyo nga ye bw'akirowooza. Ekyokubiri, ababadde bajja abantu be nti tumusonyiwe kosi, ekyo tekigenda kubaawo. Muhammad Nsereko yawangula n'obululu 1,698 ate ye Fred Nyanzi yafuna obululu 1,5975 okufuna omubaka akiikirira amasekkati ga Kampala. Nsereko yabadde omubaka wa Kampala Central era yalondeddwa okuddayo okufuga ekisanja ekyokusatu. Zemsoka Arafat ne Ramla Katumba, Select Enjawulo.